Uganda yawezezza emyaka 6 ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ogw'ekumi omwaka guno 2022 okuva lwe yafuna obwetwaze okuva mu mikono gy'Abazungu. Emyaka 6 we gituukidde ng'abantu abakunukkiriza mu bukadde 45 be bateeberezebwa okubeera mu ggwanga lino nga ku bano ebibalo biraga nti abavubuka n'abaana be basinga obungi ku bitundu ebisoba mu 7. Mu ngeri ey'enjawulo twogeddeko n'abayizi ab'essomero lya Balikuddembe SS Kisoga mu disitulikiti y'e Mukono ku kiddala kye bategeera ku meefuga g'eggwanga lino. Ne Divine Nankabirwa abasoma siniya ey'okubiri ebyafaayo bya Uganda butya bwe yafuna obwetwaze bwabyo babikuba budinda era batotodde olugendo nga bwe lwali. Abayizi bakkiriza nti Uganda mu myaka 6 egy'ameefuga eriko byetuuseeko nga nabo ku myaka gyabwe gitannagenderera basobola okubikusongerako. Banokoddeyo enguudo ezikoleddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, obutebenkevu mu ggwanga, ebyobulamu, muli amalwaliro agazimbiddwa n'ebintu ebirala. Bano Abazungu baalinga batusosola naye katunyumiddwa ebintu bingi nnyo. Enguudo, okutambula ku nguudo, okugabana buli nguudo nga lulugulagala oluyitako, okkirizibwa amasomero ly'obulya lye wandyetaaze ly'osomeramu. Kitalinga lulinga baalinga batusosola mu ngeri nti waliwo enguudo ezimu ezitayitwangako bannayuganda nga waliwo enguudo ezimu eziyitwako Abazungu bokka. Tunyumiddwa ebintu bingi, ssente eziva mu bintu bye tulima ng'ebintu kati nga cotton, pamba oyo, emmwanyi n'ebirala bingi. Edda nga twabirima naye nga tubirima ate Abazungu be babitwala mu nsi zaabwe, ne kati tubirima yes tubitwala ne babitwala mu nsi zaabwe naye era ssente ezivaayo ziba zaffe. Era nga obwetwaze bwabwe bwe baatuwa bwatuyamba okubeera nga ffe ng'abantu oba bannansi tusobola okwetaba mu bintu nga ebyokulonda abakulembeze ab'obwannanyi abaffe bwe tweyagalidde so si ababigwamu obugwi. Nti kati kyatuwa n'ebbeetu okubeera nga twesalirawo nti mukulembeze ki anaatwala ensi yaffe mu maaso. Ekyokulala, obwetwaze buno buyambye Abannayuganda okukola pate ez'enjawulo nga bw'olaba NRM, FDC, DP, abo bonna bantu nga ffe abasobodde bonna okubikola lwa meefuga gano ge twafuna. Ekisooka mu byonna nga Uganda eyeetwala kubanga twakafuna emyaka gyaffe 6 egy'obwetwaze. Uganda okusinziira ku byenjigiriza nze ebyenjigiriza birungi naye awamu mu bitundu ebyenjawulo si birungi. Mu myaka gino 6 Uganda yakafugibwa abakulembeze 8 nga ku bano kuliko Sir Edward Muteesa II eyafuga, Apollo Milton Obote yasooka ye yafuga okuva mu 1966 okutuuka mu 1971. Idi Amin Dada yakwata enkasi okuva mu 1971 okutuuka mu 1979. Yusuf Kironde Lulengo ono ennaku ze yafugira zibalirwa ku ngalo okuva mu Aprili nga 13 1979 okutuuka mu Juni nga 2 1976. Godfrey Lukongwa Binaisa eyaliwo okuva mu 1979 okutuuka mu 1980 naye yakwata mu nkasi eno. Paulo Muwanga yakulembera eggwanga lino okuva mu Mei ng'ennaku z'omwezi 12 1980 okutuuka mu Mei nga 22 1980 ng'ono Abageresi bagamba nti oba oliawo teyabugumya Nambooge mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino. Apollo Milton Obote II ye mukulembeze yekka eyafuga ku ggwanga lino emirundi 2 nga yakomawo mu 1980 n'amamulwako mu 1985. Kitooke Olutwa yakwata mu ggwanga lino awo mu mwaka ogwa 1985 n'atuuka mu 1986. Okuva olwo Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yabuukira etokota nga ne gye buli eno emyaka 36 enkasi ya Uganda yakyagibonga. Abayizi bagamba nti ensonga y'obukulembeze engeri gye bukwatiddwamu tematiza bulungi yadde ng'abamu bagamba nti waakiri kale eggwanga terikyakulemberwa Abazungu abaliisa bajjajjaffe akakanja. Uganda ebadde ekulembeddwa abakulembeze bangi n'obudde buno kitubadde twagala okufunamu y'enkyukakyuka y'ebyokulonda engeri gye bikolebwamu mu ggwanga lyaffe Uganda olw'okubeera nga tufugiddwa omuntu y'omu ebbanga eringi ennyo kubanga tufugibwa omuntu y'omu emyaka kati giringa 3 n'okusobamu ng'ate naffe emiti emito twali twagadde okufugamu.
kinalibadde ndaba nti twali kozeemu mu nkyukakyuka Uganda okufuna enkyukakyuka mu byokulonda kwayo tubeere nga naffe twetaba mu kulonda okw'obulungi nga bwe twafuna eddembe lya democracy naffe tubeere nga tusobola okwetaba mu byokulonda byaffe nga naffe tufuukako abakulembeze kubanga oba oli awo twalibadde n'ebirowoozo ebizimba eggwanga obulungi okusinga ate omuntu omu okubanga yatuweereza ebbanga eddene ennyo. Engeri bano gye bali abayizi twagadde nnyo okumanya ebirowoozo byabwe ku nsonga y'ebyenjigiriza bya Uganda emyaka 6. Bano bagambye nti ekirabo bo nga emigigi emito kye bafunye mu bwetwaze bwa Uganda ky'ekyebisomesebwa ebyakyusibwamu kiyite new curriculum eyakyusibwamu ng'egobererwa abayizi aba siniya esooka ne siniya ey'okubiri. Isabire Fahadi ne Kiyimba Dalton bakubye ebituli mu ngeri ebyenjigiriza Abazungu bye baleka wano emyaka 6 egiyise bwe bitabadde na kalungi yadde kubanga nti birese bangi nga basomye mu wawa ne bafuna zi degree naye emirimu egy'okukola ne gibulanga n'amagezi agayiiya batandike okwekozesa tebagalina. Okusingira yala ku byensoma Abazungu baali batuletere okusoma okubeirewo era ne baliza ilala government eri kunti erijanga ebikyusa kubanga omwana nga baida bakoba nti oli gy'asoma aye nga kyosomera tokiyidi kyene osomerera afuna mulimo kukola ki aye saa eno batwingiza mu new curriculum obonere ilala nga omuntu osoma ekintu kyoyidi nga osobola okola okusingira kwale bali kusomesa ku bantu beira abafeira boteidi naku nti baba nakugasa ki munsi jigiriza nti omwana ono wasimba omuti gugenda kumugasa kisinga luliwe banjigiriza nti omuti gugasa ki nti banjigiriza nti omuntu ono bwayita wano agenda kutuuka wasinti nno otuuka oba oyise wano nti banjigiriza ekintu nga kingasa okuva ewaka paka gyendaga va ku kino ekyokunjigiriza gyendaga nga sinaba kuyiga waki kikiri wange tosobola kugamba nti ogenda sooka ogendewo omuntu olowooze kulya nga ovuddeyo nga tofumbye ekyo kyekintu ekyenneebaza ku bantu abaleeta idea ya new curriculum nti baatuyamba nnyo. Aye wano bali kusomesa nti iwe ja okole business yo ofune sente wategera nti wenkola eno business mba nfunye nti era neno engeri yenge magana ku ni business yange okusobola okuba nga nfunamu okusinga okujja okolera omuntu ekintu kyenandibere nga nkola osingawo. Kino kyatuwa omweganya nti omuntu wabanga yenumirizaamu asobola okola kyasobola okolera omuntu owundi n'okusinga ku ekyo kyaba kyamukoleire yakulankulanya ensi ye n'okulankulanya ekyalo mu abataviire. Amasomero agamu tegalina standard nnungi gwanira mwana oba emiti emito okusoma ku musingi ogugumidde okusobola okufuka omuntu owovunaanyizibwa mu maaso. N'olwekyo nga Uganda eyeetwala twetaaga okuimprovingamu mu bintu ebyenjigiriza. Abasomesa bangi bava mu universities abamu nga tebafunye experience nnungi oba nga tebagezeseddwa bulungi okusaanira okusomesa emiti emito okufuka ekyo kye kisobola okubeera. Kati olw'okuba nga bakyali bato mu by'okusomesa abasomesa abamu kisangibwa nti bawabya abaana abamu so nakyo kyetaaga okukyusibwamu kisobole okufuula ebyenjigiriza byaffe ebirungi. Ne standard z'amasomero agamu waliwo amasomero agali mu byalo nga abaana abamu tebalina standard nnungi gye basomerako osobola okwesanga ng'omwana ekimugana okukola obulungi mu class ekibiina kyasomeramu tekiri ku mutindo mulungi so nekyo kyetaaga okukyusibwamu sobola okulaba nga Uganda yaffe eno nga weesobodde okwetwala emyaka 6 n'abaana baffe emiti emito basobola okuvaamu ne basobola ogitwala mu maaso n'okusingako ku kino. Akulira essomero lya St. Balikuddembe Kisoga abayizi bano gye basomera Lydia Lukwago Kagoya ensonga y'ennambika y'ebisomesebwa empya agambye nti mu myaka gino 6 yazzenga kirabo eri bo nga bannabyanjigiriza kubanga yateekebwateekebwa okuyigiriza abayizi okubeera abayiiya basobole okwetandikirawo emirimu n'okwegonjoolera ebizibu ebibeera biboolekedde. Nga ffe abali mu kisaawe ky'enjigiriza njagala kugamba nti tufunyeemu mu nsonga ya kalikulamu. Bw'otunuulira emyaka egiwedde nti independence ziri ze twalina twasigala nga tulina neo-colonialism nti abazungu bano batutraininga okubeera ba servants curriculum gye tubadde nayo
ng'etwayininga mwana kubeera servant nti bw'omaliriza okusoma olina okugenda mu ofiisi osaavinga omuntu omulala ate nga leli abazungu kye baali baagala. Kati bw'otunulira Uganda eya leero weesiŋŋaana nti emirimu gye tulina mitono nnyo okusinziira ku population era abaana be tufulumya olwaleero mu Uganda. Abaana bangi naye emirimu egyetaaga ba servants gyo mitono ddala. Kati bw'otunulira curriculum eno ezze olwaleero eyambako okusolvinga ebizibu ebiri mu society. Ate ng'ebyo ebizibu ebiri mu society, buli society ekizibu ekibeerako kirina okubeerawo ne solution. Kati opportunity bw'ebezze eyambako ate omwana okufuna omulimu eba skill n'eyamba okusolvinga societal problem eyo. Lukwago akinogaanyiza nti omulembe gw'okubangula abayizi abafuluma ne banoonya emirimu gy'abamusibattaayi abatuula mu ofiisi gugenze guggwawo kubanga n'emirimu ekika kino mitono ddala. So yeno curriculum empya gye tulimu era nze ndowooza ameefuga gano ag'enkaaga ekimu kye tufunyeemu ffe nga bannayugandans kwe kufuula curriculum eno empya egenda otuyambako okuimpatinga skills okuimpatinga skills mu baana okubanga basobola okweyimirizaawo bokka nga tebajja kulinda kutambula office ku office nga banoonya emirimu kubanga emirimu egyo gyennyini tegiriyo. Naye omwana bw'afuluma nga alina skill asobola okweyimirizaawo n'asobola okutambula obulungi. Then ekyokubiri kijja tuyambako n'okusolvinga ebizibu ebiri mu society kubanga bingi nnyo ate yo curriculum eyo era batugamba nti bwabeerawo subject yonna gy'oba osomesa oba topic yonna gy'oba osomesezza erina okuba nga eyamba okusolvinga societal problem. Bw'eba tesolvinga societal problem then it ceases to be a topic. Wakati wa bino byonna abayizi bano wabula bagamba nti wakyaliwo bingi ebikyetaagisa okukolebwako mu myaka egiddako nabo basobole okusanga Uganda eyeesimisa okubeeramu nga bakuze. Abavubuka bagenda okukuba ekyeyo nze nganze kyembamanyiko ebisonga ziringa 3 ku 4. Ekisookera ddala bbula lya ssente, ekyokubiri bbula lya mirimu, n'ekyokusatu butalowooza ku nsi yaabwe. Patriotism okubeera nga twagala ensi yaffe etulaga nti nno tulina okusooka okwagala ensi yaffe ne tugiweereza then ne tweyagala ffe ng'abantu. Naye osanga omuntu n'agamba ngenze Buwarabu okukola naye nga ye kennyini alese omulimu ogw'okwera ewaka waabwe naye ngeri agenze kusiimuula kugolola nga ne sente ze bamusasula ewaabwe bandibadde bazimusasula nnyo. Kati ate lwaki bagenda okufuna ku ezo sente zaabweru kuba sente za Uganda bagamba abamu tezirina value. Kitegeeza kisinga twongera value ku sente za Uganda. Ne bana bandigenze ng'ebweru okukola bandisigadde nga bano banoge ku sente za Uganda nyaabwe. Bwe bafuna ku sente za Uganda nyaabwe kitegeeza bagenda bba beeyagala. Byezi ensonga esatu ze ŋŋambye nti abamu bagamba nti ewaabwe tewali mirimu, abalala bagamba tewali ssente, abalala bagamba ki tebeeyagala bo ng'abantu.